Tuli n'omusumba Tomusange ngono wa National Unity Platform era nga yakwatibwa oba yawambibwa John bwe yali nga agenda eka Mwocha okusabira bannaffe abawambibwa, ababuzibwawo, abatulugunyizibwa, abattibwa, abali mu nkomyo, abawesebwa mu kkooti z'amagye, okubasabirako okulaba nti Mukama abaduna, abataasa, abagumya, ate n'okuba nti basumululwa ne bakomawo ne baddamu ne bakola emirimu gyabwe, ko n'okusabira famire zaabwe, abaana abakyala, ab'enganda n'emikwano, okulaba nga babaguma abantu baabwe oba oli awo balikomawo ne baddamu ne ba-associatinga nabo, ate n'okulaba nga Mukama ajuna famire ze zirina abaana abo baweererwe basome basobole obutajula kubanga bakitaabwe tebaliiwo. Kati nno n'alunyumyanga lutabaalo ebyamutukako ng'awambiddwa era n'ebyo okuba nti abasirikale tebakyawa bannaddiini basajja ba Katonda kitiibwa nga babakwata bukwasi ne babuzaawo olw'okuba balwanirira endiga, balwanirira abo abali mu kunyolwa mu kulumwa, ng'ate Bayibuli ekirayogera kate nti omusumba yenna omulimo gwe gwa kulwanirira abo abali mu mbeera embi. Kale kiriza tufuna omusumba Tomusange abitugambe. Ebintu ebimu bindwawo bitegeera. Ojje Kampala. Kati nvuga nve emityana ntaddemu eggandula lyange. Nzize tuzze kusabira abantu. Tuzze kusabira ggwanga, tuzze kusaba. Ngenda okutuuka wempetero ogende eka Mwocha. Otole saala. Ogenda ojje nzikirira ogenda okusaba nga bali mu kukiikawo kimotoka. Kati ne mpaakinga awo ku petrol station eri awo. Bwe mmala okuparkinga nenvaamu nengenda ewali abasirikale mbabuuza kiki ekiriwo. Tya okusaba tekuliyo, okusaba twakuganye. Ebyokusaba babiganye. Abekwerinda. Ebyokwerinda mwatandika ddi okugaana okusaba. Wakibabuuza? Nembaga okusaba kwagaanibwa ddi. Kubanga mu constitution yaffe mulimu eddembe ly'okusinza. Eddembe ly'okusinza teririna kulinnyirirwa. Ate ne bali bagetteeka lino erya Public Management Act. Etteeka eryo bali baga mu kusaba tutegeezaako butegeeza poliisi. Tetugenda kugisaba lukusa nti bannange twagala kugenda kusaba mutuwe olukusa olw'okugenda okusaba. Kubanga okusaba ddembe lyaffe lyobwe bange. Kakati nze mbabuuza nti mweteeka mwalijjeewa eritugaana okusaba. Bakuddamu ki? Ne bagamba nedda okusaba kwagaaniddwa. Kakati nali nkyali abo bannamawulire bajjira batandika okunkwata ne bagamba ne mbategeeza bagamba ki ekiriwo ne mbabuuza ne bagamba twazze kusaba. Embeera bwetyo byali. Naye embeera ekalubye twagala genda kusaba naye batuganye okugenda okola ki? Okusaba. Kati nze ne mbagamba nti nze oba muganye abantu bonna okusaba nze kangene nsabe bw'omu. Kubanga mugambe temwagala abantu balala kujja kusaba nenze kangende obwomu. Naye osabirewa wayagala kusaba. Wetwe bali bategekedde okusaba. Ogende ku venue. Nze ngende ku venue. Gwe saalo ogitolera. We bategekedde okusaba. Nze nsabire eggwanga, nsabire abantu, oluvannyuma ntambule nkole ki? Ngende. Bakukkiriza. Ate banzikiriza. Koggwe. Nzikonze sala kanjisabire wano muŋŋaanidde nawe ejja kutuuka eri Mukama. N'otandika. Ni sala nenjitandikira awo. Nenjisabira awo wennyini mu kkubo we nali nkyali. Mba nkyali awo ne bandeetera drone. Drone nejja neetuyoolawo ne batutwala mu kaduukulu. Bishop Tomusange William gwe tuli naye twagadde asooka tulombojjere embeera nga bwe yali ku olwo lunaku. Kati ovaawo bakutute mu kadrone. Batutwala mu drone. First of all, essala yo yalimuko engeri y'obukambwe. Essala teyalimu bukambwe. Naye nali ngamba Katonda. Katonda gw'olonda abakulembeze. Era omula ekirondesa omukulembeze kusitula abantu n'embeera zaabwe. Bw'otyo bwe wali kukulembera abantu. Kati neŋŋamba nti Katonda bwe tubanga abakulembeze b'otuwadde tebakkiriza n'abantu kugenda kusaba, kitegeeza abakulembeze bwe balemye. So ekisala teyalimu bukambwe, teyalimu kuvuma, teyalimu kuvoola. Naye nali nkaabirira Katonda kubanga Bayibuli egamba nti abantu abatumiddwa erinnya lyange baneetoowaze ne basaba. Nange naawuliranga okusaba kwabwe nenzika nemponya ensi yaabwe.
Wasinzira kuki okutoola essaala w'ekikawo ekyo? Nalabanga eggwanga we lituuse kubanga gomanyi independence yasooka ekyaliwo. Lyali ssanyu gyerere. Lyali ssanyu. Independence yasooka lyali ssanyu nga buli katawuni k'osanga engoma zikola kizivuga, abataka batudde bali mu kweyagala, nga buli katundu konna, buli katawuni abantu bazina kubanga bafunye ki independence. Katutuuka ku y'omwaka 61. Naye independence y'omwaka 61 balangirira ne bagamba abagenda okukumba bokka bannamagye. Kitegeeza bye balina okusanyuka bokka. Ne bannabana yinki abantu ba bulijjo tebagenda ne bakumba. Kyogo walabanga ebikujjuko bibuzeemu omuntu wa bulijjo. Ne ngamba wakiri ebikujjuko baba biganye. Katugende tusabe. Tuteeke eggwanga mu maaso gaani ga Katonda. Kugamba olaba gwe independence y'omwaka 61 kitegeeza nti ate essanyu lyandibadde waggulu nnyo. Nti abantu bandibadde mu ssanyu, bandibadde mu mirembe, bandibadde mu kweyagala kubanga twafuna oba ebyokwerinda bakitwala nti walina kubeera mu ssinzizo gy'osinziza so si ku kitebe kya byabufuzi. Tekyali kitebe okusaba kuteekebwa awantu wonna. Eddembe ly'okusinza kasita mubanga mwage nti leero tugenda kusinziza wano. Omulimu gwa poliisi gw'okujja kukuuma mirembe bakuuma mmwe abali mukola ki mukusaba olema okubaawo abatuusaako obulabe. Naye bo baakugaana ne bagamba temujja kusaba. Ekyo tekiriiyo. Toyinza kulemesa abantu kukola ki kusaba. Okusaba kubeera mu buli kifo kyonna. Mu kisenge ky'ofukamira n'osaba, mu ddiiro ly'osaba, ne bw'oba otambula mu kkubo gwe tulaba nk'abasiraamu abadde atambula eswala n'etuuka asobola okuteeka akakeeka ke wabbali w'ekkubo n'asaalira awo. Oba kati ab'ebyokwerinda bakulaba nnyo mu ango ya byabufuzi okusinga mu y'eddiini. Tebandaba ŋŋanze, tebakikola ŋŋanze omuntu. Naye baalemesa bonna abaali bazze okusaba kubanga nze nali nze kulembera ng'abantu bakoze eki nga bazze. Mu kaduukulu ovaayo otya? Bwe twatuuka baayagala okutusooka batuvuge batujje waawo, batuteeka ku Kira Road. Bwe twagenda ku Kira Road ne tubeerawo ne nsangayo Honorable Joel Ssenyonyi ne General Secretary waffe Louis Rubongoya n'abasiba abalala ne Musumba Muwanguzi. Kati bwe mbasangayo nsooka tutulako awo. Musumba Muwanguzi teyaliimu naye kye baatukola ne basooka batuyingiza ate akaduukulu kano ak'akamotoka. Ne batujjamu wano ne batuyingiza akaduukulu k'akamotoka. Eyo n'oli kusaba Katonda. Omwo ne tumalamu eddakiika nga 30 tuli omwo, twalimu abantu nga twali 14 nga ffenna tuli mu kamotoka bwe tulina ne tusiza. Okyali mu byambalo byo biri? Ndi mu byambalo byange. Ne ng'aba n'abasajja tebatya na Katonda. Tebatya n'abaweereza ba Mukama. Ne batuteeka mu kamotoka ne tutuuyanira omwo endaliramu bwe tugezaako ziggula bye baddamu ziggala naye ndowooza era ekyataasa. Mbandi awo ne babuuza nti muno mulimu Bishop tiye Bishop ani tiye Bishop Tomusange. Nagenda okulaba nga beegeeyo oluvannyuma ne bajja ne batuggula ne bagenda nedda muddeeyo munda. Hali bwe tutuuka munda batwambuddemu banzigyemu ebyambalo byange. Nga tteeka oba? Baŋŋaanyi balina obbinyambula. Obyambulamu? Ne babinyambulamu. Ne nyingiramu ne batuyingiza mu kaduukulu. Tuba tukyali mu kaduukulu, ffe twatuka mu kaduukulu. Tugandika kati wano tulina kusaba. N'otandika era essaala? Era ne tutandika okusinza n'okusaba nti musirike. Bakati ate okusaba bakugaana. Ffe ne tusigala nga tusaba, tusigala nga tusinza Katonda. Mwasangamu abo abalala? Twasangamu abalala bonna ne batwegattako enjiri n'ekaaba. Mukomera? Omulimu gwange gwa kubuulira njiri. Mukomera ne mbabuulira enjiri ne bagamba mudde eri mu Katonda tusabire eggwanga tulokoke. Mala okubuulira tuba tukyali awo naga nedda muwoganye nnyo ate kati mugye muwe statement. Batuka ku statement. Batufulumya ntugenda tuwa statement. Era nemba. Oyinza otubuulirako ku bye waba mu statement yo? Era statement yange yali nti nze bansindikira obubaka okuva ku kitebe kya National Unity Platform nga banyaniriza nzije nkulembera okusaba. Era n'olunaku ne balumbulya n'essaawa n'entegeeza omuyambi wange ti tujja genda teekateeka ebyambalo teekateeka buli kintu tugende tukulembera essaala. Twagenze okutuuka nga batugaa ti okusaba baakusazizaamu. Tubagaana naye okusaba tebakugaana. Ne bagaana ne bannyonnyola
Chidwe twatandibwe tunalinja abo kyogera nabo ne batukwata ne batuleeta wano. Neffe nga twaze kukola ki? Twaze kusaba na kulembera kusaba. Bagenda kulaba ngira tetulina musango. Era ne batubuuza ne lwaki temwagenze ne musabira ekitugumu. Wabadde emikolo gyonna ne bagenda ekitugumu tebampita. Ate n'ekitugumu wala. Tebampeereza amafuta, tebampeereza ki, sisobola kugenda kitugumu. Ate bano bakoze ki? Bo bampise. Nzije nkulembera okusaba. Kati all in all mu statement eyo gikoze ogenda kuddayo konti oba ku reporting oba kiba byaggweredda. Bwe tumala okukola statement ne batuzaayo mu kaduukulu ka poliisi. Ate lwaki? Bagamugira mulindako tulabe ekiddako. Ntubeera mu kaduukulu ka poliisi balooya b'ekibiina ne bajja ne tuddayo ku mulimu gwaffe ogw'okusaba mu kaduukulu. Nga teri ng'otukkiriza kali nti teri kuzikiza. Teri kuzikiza kusaba, okusaba kwa buli kaseera ate okusaba kwe kuyamba. Tojjukira ne Paulo ne Siira bwe baba bakwata ne babatwala mu kaduukulu ka poliisi oba mu komera. Bayibuli gamba ne batemu ne basinza ne basaba enzigi z'ekkomera ne zeggula. Kakati naffe ntuga nti kati wane enzigi z'ekkomera ekiziggula ebeera saala. Ne tutendereza ne tusaba tuba tukyali awo nga bagani Bishop Tomusanga aliwa ne bampitayo banno bonna baliwo be wakulembedde ne batuyitayo ne bahona lebo Ssenyonyi ne tugenda tutuuka awo nga batugane musayininge ku bondi mu fulume saa zaali ndoza nga 11 ne tusayininga bondi ne tufuluma nga tebatuguddeeko musango kubanga tetwagulina era tetujja kuddayo ku reporting. Okay, kati Bishop Tomusanga Williams atuwaako mbeera nga bwe yali up to wetukidde wano olunaku lwatatu kubanga mubadde mufunanko beats just mu mawulire so twamwisa tugwe abulire ensi ekituufu kyali ki on that day. Kati bwe byonna biwedde kati oli bweru olya butaala kiki ekiddako? Sina kyamaanyi kiddako naye era omulimu gwange gwa kusaba n'okutegeeza eggwanga nti abakulembeze tugoberere enfuga ey'amateeka. Era Uganda ya leero gw'ogiraba otya? Uganda ya leero weetutuuse wano myaka 61 ndaba nga tetwaddayo dda mu buwambe bw'abazungu. Damumpulire? Ndaba nga twaddayo dda mu buwambe obw'abazungu kubanga luli twafugibwanga muzungu ayina kala enjeru oba eya brown naye kaakati tufugibwa omuzungu ayina kala enzirugavu kubanga abazungu bwe baali bagenda baleka sisitimu zaabwe nga bwe baali baziteeseteese era zasigala zikola ki? Zasigala zitambula. Wabwe olugwe bw'otunula education system gye baatulekera wano education system gye baatulekera yakutufuula baddu baabwe ffe tubenga tukola kubeera baddu tusoma kubeera baddu awe tukyali kunoonya mirimu era osanga abantu bangi bamaze okusoma balina zi degree naye nga batambula banoonya miki mirimu banoonya mulimu batambula banoonya mirimu abakutikkira bagamba titukutikkira naye ffe emirimu tetukola ki tetulina genda otandike emiki genda otandike emirimu naye nga ate ebisinga byebakusomeseza byakukolera abantu balala si byakwetandikira yanjigiriza kyekirala kyotunuulira gutunuulire ebyobulamu ebyobulamu waliwo eddwaliro ennaku ezo baaliraga liri wali ku State House baliyita Entebbe grade A. Abazungu we babeerawo abazungu batukolera grade B ne batukolera ne grade A kati fe abanaku abaana Uganda ffe twagendanga mu grade B. Grade A yalinga eri ku first class y'abakungu naye kwe genda otunuulire grade A olabe bwefaanana. So ebyobulamu nabyo bw'obitunuulira tewaliiwo mirembe. Gwenga mu kapasite yo oyinza otutuukirirako abantu ab'enjawulo abakwatibwako ebyo by'owulira ebikuli ku mutima ebikuli mu bwongo olina bw'otuukiriddeko n'ogamba ati no based on how Uganda was before and the way it is now kyetaagisaako kutereeza kino na kino. Era omulimu gwe tukola gwe guno gw'olaba olwaleero kuba bwe njogera wano ne pulezidenti w'eggwanga aba asobola obbiwulira abantu bonna abakwatibwako baba basobola obbitegeera nti eggwanga nga bwe lyali oli ayinza okugamba nti eggwanga likuze luli twalina oba enguudo ntono kati tulina nnyingi naye standard
ebintu gye biriko gye byebikoleddwa si yeeyo eyandibaddewo obulyake obuli bw'enguzi obubbi buyitiridde mu ggwanga obubbi n'obuli bw'enguzi bw'obutunulira nti jijja asobola okuvaayo naga nti bano tubakwateko n'omukono ogw'ekyuma abaalidde enguzi naye ate omukulembeze w'eggwanga n'avaayo naga nti abo mubakwate mpola kubanga sente ze babba tebazitwala bweru wa ggwanga bazireka wano kati obubbi bubeera kirekawo muwaatwa kati ekyo kiba kituwadde kiwa abantu ebbeetu tibabbe sente za gavumenti nga bakola ki nga bebaagala kasa tebazitwala wa tebazitwala bweru bazireka wano kati kitegeeza nti ebyandibadde bikolebwa tebikolebwa kubanga sente zikoze eki zibbiddwa bw'otunuulira ebyobufuzi bwe tugenda mu byokulonda nga tuntukawo olingalaga nti institutions structures zirimu okusomozebwa kw'amaanyi mu ngeri gye bakolamu emirimu gyabwe institutions tezeetengeredde ate naye bakola engeri gye bakolamu emirimu gyabwe tebagikola nga bebandibadde bagikola tebayiweereza munnayuganda kubanga omuntu bw'agenda mu ofiisi yonna oba musawo oba ki abeera muweereza waffe pulezidenti w'eggwanga abeera muweereza wabaki era bayibuli kyegamba nti oyo ayagala okubeera omukulu mu banne abeerenga muweereza wa banne kyekiriwo kati naye wawulira bulungi nga pulezidenti w'eggwanga linaayogera nagamba I'm not your servant siri muweereza wamu so omuntu yenna ayagala kati president babanga asobola okuvayo n'ayisa statement efaana bwetu naga nti I'm not your servant siri muweereza wamu kakati abalala abawansi olwo bagenda kukola kitegeeza nabo tebagenda kubeera baweereza baffe kyovola omuntu agenda mu ddwaliro ne bamutunulira nga afa ne bamugamba sooka ogende kasawo bw'oba togenze kasawo beera waawo omuntu n'abeeraawo naye ziribanga n'atuuka okufa nga tebamukutteeko omukazi azze kuzaala naye ne bamugamba weegulire giravuzi gula buli ekyetaagisa ne bwabawulawo amukwatako ebyo byonna bitusanze ku myaka 61 ebyo byonna gwe twaze bwe tugamba nti twefuga okwefuga kwaffe tetukulaba olinga ajulira abazungu si bajulira naye bajjajjaffe kye baakola kyali kituufu ekyokugamba abazungu baddeyo ffe tusobole okwetambuliza eggwanga lyaffe ekyo kyali kituufu nnyo naye nkubiriza abakulembeze n'abo abaagala okukulembera babeere n'omutima ogwagala abantu babeere n'omutima ogwagala eggwanga lyabwe bakolerere ekiyitibwa sustainable development bwe tuba tujoogerako tutunuulira generation yene eriwo erina okufuna bye yeetaaga nga tete compromisinze biri ebyabali abagenda okujja kyetaagisa kwagala ggwanga lyaffe nti bwe tuba tuli mu ggwanga lino tuliteeketeeke constitution tugikole nga tetugikolera Owen naye nga tugikolera ba Owen abalijja betutanalaba nti bwe bali babazze basange nga twasetinga kubanga abazungu bo kye batukolera batusimira foundation nga bw'olaba ne Bible bwegamba nti Paulo yagamba nti omusingi gusimbiddwa naye buli muntu yenna yeegendereze ngeri ki gyazimba ku musingi kati abazungu bo batukolera foundation ne baleka nga bagizimbye kati ffe be baatuwa okuzimba omusingi tuguzimbyeko ebikyamye kitegeeza nti byetaaga kumenya tuddeyo tutandika obuto okuzimba bino ebizimbiddwa byetaaga kumenya tuddeyo ku musingi tusobole okuzimba eggwanga nga lyaffe ffenna kikoleddwa kiti ekyo kyoyogerako kyetaagisa abakulembeze abagala ensi yaabwe baddeyo kusookera ddala eggwanga bwe tunalitambuliza ku nfuga ey'amateeka constitution yefuga eggwanga tuddeyo tukole constitution tugirongoose nga constitution eyo tetunulidde ffe abaliwo olwaleero ffekka naye nga tugikolera n'omulembe ogugenda okuddako ti constitution bwe tuba tugikoze tugiteekemu nti ebisanja 2 myaka 5 kati nawulidde nti ate baagala gikyusa bagende ate myaka 7 lwaki 7 nga Amerika ekuze nnyo
emala emyaka 4. Okay, ye Bishop Tomusange William gwe tuli naye tugenda kulaga nti tumulamu kati tubadde tulina okubeerawo. Okay, Uganda tekugira bannaddiini naye abantu bokka beekugira obuteetaba mu byabufuzi bebyakulembeza bennono. Sebo era ekyokulabirako tulina bapasita banja bali mu parliament. Abedi Bwanika, Dr. Abedi Bwanika yesimbawo kone kuba president. Naye Musumba tulina abasumba b'enjawulo abafuse ba member ba parliament. Lyekubo lyokutte. Lyekubo lyenkutte. Kati simnamenya constitution kubanga nsisobola nze njagala nfuga y'amateeka sobola gamenya. So eteriwo enfuga y'amateeka tegobereddwa, amateeka weegali naye amateeka tegagobereddwa. Kati bw'otunira constitution akawaayira akasooka ega nti obuyinza bwonna buli mu bantu. Naye ate bwe yamala ate obuyinza president bamuwa obuyinza bungi mu constitution eyo. Constitution yawa president obuyinza bungi yalonda abakakiiko chairman w'akakiiko k'ebyokulonda. Kati bw'abanga yalonze chairman w'akakiiko k'ebyokulonda kitegeeza ye mukama we kyamulagira kyalina okukola. Era akakiiko k'ebyokulonda ogenda okukasanga nga tekali independent ng'erinnya lyako ng'olaba wabeerawo kyekubiira. So twetaaga enfuga y'amateeka. Constitution tugigoberere, constitution tugikwate, eggwanga lisobole okutambula nga ligenda mu maaso. Waliwo oli ayinza okulowooza nti bino byonna oli bikola you are looking for political capital. Kituufu oba nedda? Bino ebintu tumaze ebbanga nga tubyogera. Tetunoonya political capital. Nze ndi muweereza. Omuweereza omutima gwe gubeera gwa kuweereza abantu. Katonda ayagala kulaba abantu be nga basanyuka, abantu be nga bakulaakulana, abantu be nga balamu. Era Katonda kyeyava neesigisa obuweereza nanfukako amafuta nantekako ekisa kye nsobole okulaba nti abantu ba Katonda tubasabira ne baba bulungi, abantu ba Katonda tubawabula. Tulina mu church bayita counseling nti abantu bajja ne tuba counselinga ne tubagana mwandikoze bwe muti kubanga twagala babeere bulungi. So ekinjogeza bino byonna si lwa kubanga nti nina ekifo oba kyenjagala oba kino oba kiri. Abamu balowooza ekyo. Ekinjogeza bino mpulira obulumi obw'eggwanga lyange erya Uganda okubanga lifaanana bwe liti. Ate kinjogeza bino nange nina abaana n'abazzukulu nti ekiseera kijja kutuuka tuveewo ffe naye abaana baffe n'abazzukulu baffe ensi baligisanga efaanana etya. Singa bukeera enkya wasabidde ku kitebe kya NUP. Singa bukeera enkya aba DP aba FDC n'aba NRM ne bakuyita ku bitebe byabwe osabireyo ogendayo? Abo kiba kukulembera kusaba. Siyinza butagenda kukulembera kusaba. Sekretary General wa NRM nakuyita jangu ano tusabe. Sisobola butakulembera kusaba kasita kiba kikwata ku kusaba. Okusaba ngenda nenkulembera okusaba awantu wonna kubanga nze omulimu gwange gwa kubuulira njiri kulyowa myoyo kusabira abantu. Kakati toyinza kungani twakuŋŋaanye wano abantu bakuŋŋaanye wano enamboole Secretary General wagundi abayise mu jangu okulembera okusaba nesigenda kulembera kusaba naye baŋŋamba ebirala sibikiririza. Ngaki baŋŋamba nti jangu wegatte ku kibiina kyenaale mutambulize wamu emirimu ekyo sisinza genda lindako bakuyita nti jangu wegatte eno ku kibiina kino ekyenRM togendayo. Eyo sisobola kugenda. Lwaki sigenda? Kubanga olwaleero ekibiina kyenRM kyatandika nga kiri bulungi ng'ebintu bitambula. Olwaleero ndaba sipiidi edduka eddawa twetaaga ki nkyukakyuka. Kati awe ngambira nti nga wafunyemu akafubo ne M7 bigwa bitya? Akafubo okujjako mpozi nga mpise kumuwabula nga bwe gambye nti ffe tukola counseling nga mpise kuneebuuzako nti Bishop Tomusange olowooza eggwanga twandiritambuza tutya? Kiki tusobola okukola eggwanga lino okuddamu okutereera? Awo nsobola okugenda nenkola ki? Nabimugamba nemuwabula. Naye ebyokugenda nti jangu weegatte kunze tutambuze eggwanga sisobola. Tusobola kwegatta ku M7 ekibiina ki? Sobola mwegattako kutambuza ggwanga.
ekyo si obusungu ina bungi si busungu naye bulumi byawukana obusungu n'obulumi bikola ki byawukana nina obulumi ku lw'eggwanga lino kubanga bw'obanga tukyali mu mulembe guno ogw'abantu abategeeva abantu abasomye nga tukyakola ebintu Amini bye yakola eyali taasoma nnyo Obote bye yakola kakati bwe tubanga ku mulembe guno tukyabikola obwe bulumi bwe nnina kubanga Amini yalwanisibwa kubanga Amini yakwata Bishop n'amukola ki n'amutta kakati olwaleero abantu batandise okuŋŋamba Bishop weesigaki tebakutte kagamba kitegeeza amaloboozi ago gatandise okuki abantu bankubidde amasimu nekitegeeza ki nasanze mukyala wange akaaba nti no nagani mwami wange ngenda kusigala namwandu biveemu essaawa yonna bagenda kunzitira kakati bwe tubanga amaloboozi agajja bwe gato bwe googera nga ne ku mulembe guli ogw'Amini yakwata Bishop room n'amukola ki n'amutta kubanga yali ayogera ku bikoze ki ku bikyami kakati nange bwe baba nga batandise okuŋŋamba Bishop weesize eki abasajja tebakutte n'enkya ya leero waliwo akedde okuŋŋamba Bishop weesiga ki ne mbaga nze neesiga Katonda era Katonda baba asazeewo nti ekiseera kyange ekyokufa kituuse nganfa ogezaako kwogera nga Luumu bwe yayogeranga kubanga owulira kati kyembadde ngezaako okula nti ku mulembe gw'Amini Bishop Luumu yakola ki yattibwa kubanga yayogera ebikoze ki ebikyami kakati abantu olwaleero bwe baba nga batandise okuŋŋamba ekintu kyekimu Bishop weesize eki tebakututtire Bishop bano ne bakkubira basumba bano ne bakkubira mikwano gyo ne gikubira nga gigamba ekigambo kikimu kitegeeza nti olwaleero embeera eriwo teyina nnyo njawulo n'eri yakola ki bakutiisatiisa lwaki togenda nobakolako ka statement ku poliisi tebantiisatiisa bakuwabula bampabula oba bannumirirwa bandabula Bishop kubanga bakijje kuki bwe tubanga tuli mu mulembe guno ng'abantu baffe bakyafa kifa mukokko nze nina omwana ewange nze mulabirira taata we mu 2020 y'omu ku bavubuka ku bantu abakola ki ababuzibwawo yabuzibwawo anoonyezeddwa wonna mu poliisi wonna takola ki talabika kati mbandi awo mama we n'akuba kubanga we mu kitundu kyewaffe Mityana North omukyala abeera mu kyalo bakiyita Bambula n'akuba nagane Bishop oyo tasobola kutuyambako ku baana kubanga taata waabwe yabuzibwawo 2020 n'olwaleero siina buyambi n'envuga ne ŋŋendayo era bwe nagendayo ne mujjako omwana ne muleeta ewange mbeera naye mu nnyumba ewange asomera ku ssomero lyaffe ebyo byonna obyogera akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwamu mukyala wange kavudde ezo cases ne kazikilozi nga tebamanyi bantu be bamanyi nti babuzibwawo nti baba bakyali makomera as political prisoners omukyalo oli bwe baba baagala tusobola omubatwalira n'abawa narration nanaratinga buli nsonga yonna kubanga n'omwana gambye nina evidence nti omwana mulina ewange era asomera mu ssomero ewange kubanga taata we yakola ki so wakanya report y'akakiiko k'eddembe ly'obuntu omwana mulina eka you approach the Uganda Human Rights Commission omwana mulina eka kati kyembadde kunyonyola nti bwe tubanga tukyali mu mulembe guno myaka 61 egya independence twagoba Amini kubanga yatuttiranga baki yatuttiranga abantu twagoba Obote kubanga yatuttiranga baki abantu kati ne tuleeta President Museveni asobole okuleeta eki emirembe naye babanga basajja be ne ku mulembe guno ogugwe nga bakyakola ebintu ebifaanana bwe bityo bwe bulumi bwe nnina kitegeeza nti eggwanga gye tulaga ne bazzukulu baffe bwe liba teritereezeddwa kati ne bazzukulu baffe bagenda kusigala mu mbeera y'emu nga battibwa babuzibwawo bwe tugendako mu parliament speaker deputy speaker Thomas Taibo yafunye ebbaluwa kuva mu kulira oludda oluvuga government Martha Sempuga nga awa byeyalabye anaratinga embeera nga bwe yabadde era deputy speaker yayise honorable Nabbanja olwaleero abeereko ne statement gyafulumya ku floor of parliament ku byabaddewo. What do you expect from Nabbanja? Nabbanja ebintu ebibeera byakubalaata wangi ebintu bya Nabbanja bibeera byakubalaata wawulira wano
bwe bakwata President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamuwamba nga yakava ku nnyonyi ne bamenya amateeka ne batamukkiriza kuyita mu kimu process kubanga amateeka ga wano bw'ova ebweru oyera okusooka okuyita mu immigration ne bakukkiriza ne baga nti ono ayingidde ki eggwanga naye bwe bamenya amateeka ne bamuwamba ne bamuddusa paka ewuwe wawulira nga abalaatanga nti twamuwadde transport ey'obwerere n'obukuumi obwereere ne tumutuusawa ewuwe so nze sisuubirayo kyamaanyi kyagenda kwogera era nsuubira agenda ayogera ebigambo eby'okubalaata ebigambo eby'ejjoogo ebigambo eby'okuvvoola abantu abakulembeze bandibadde balumirirwa abantu kubanga Katonda buli lwakukwasa obukulembeze akwasiza obukulembeze oweereza abantu weeteeke mu bigere by'abantu abo gwogambe nti singa mutabani wange yabuzibwawo nze nandibadde mpulira nti singa mutabani wange gwe bakutte ne bateeka mu kkomera ng'ali mu kkomera nze nandibadde nkola nandikoze eki kubanga singa bakutte mutabani wano Nabbanja leero ne bamutwala mu kkomera Nabbanja akola ki tasibira ku kkomera gena mujjayo gyasibira kakati bwe babanga abaana b'abantu babakwata ne babateeka mu makomera ne bamala ebbanga nga tebawozezza ne bamala ebbanga nga bali mu police cells amateeka galina okugobererwa eggwanga lino lisobole okutambula era libeeremu emirembe kikyogera kwekandaga kwaba MPs okuba mu parliament nga balaga nti tebajja kuddayo ntiru nga gavumenti esotinza out ensonga eringa eyammwe ey'okubagaana enkuŋŋaana kusaba n'ebirala abaka beekandaze abaoli ku ludda oluvuga gavumenti moso abanu bayina ababaka batuufu kubanga boogedde ebintu bino ku floor ya parliament emirundi n'emirundi naye ne bitagobererwa ate ng'ekyabatwala mu parliament kola amateeka agasobola okutambulirwako ki emirundi gye bazze bayekandaga ne bava mu parliament givuddemu ebibala mu ndaba y'ebintu anti ebiseera kinga we gambye ebiseera ebisinga bw'otunuulira ababaka baffe ab'opposition batono okusinga ku ki ku babaka abali ku ludda lwa gavumenti era nga bulijjo bwe kibeera ne mu bayibuli omwo mwalimu omusajja bamuyitanga Eriya mulimu omwami bamuyitanga Akabu ne Yezeberi mukyala we ne babonyabonya Isirayiri okumala ebbanga ddene naye yafuna ne bannabbi abaali ku ludda lwe ng'abonyabonya abantu naye wavaayo omusajja omu bamuyitanga Eriya ye ne yeekandagga n'agamba sigenda kulya ku mmeeza yo sigenda kukwata ku bibyo sigenda kukkiririzaamu kubanga abantu ba Katonda bakola ki babonaabona kakati ne mu parliament oludda oluliko oluwagira ababonyabonya luliko abantu bangi kakati abantu abatono buli lwe basituka ne bafuluma abantu bagandika ffe katuyise ebyaffe kasita kola mwekola ki kola mwewera ko kitegeeza nti bano ne bwe baneekandaga ne bafuluma bano basigala bakola byabo so yensonga lwaki olaba nti beekandaza emirundi mingi ne bakola ki ne bafuluma naye bali ne basigala nga bayisa bagenda mu maaso kubanga basigala bakola ki bawera naye buli kintu kibeera n'ekiseera kyakyo bwe ŋŋamba nti yegwe Bishop Tomusange William oba munnanuupu bamutuufu oba mutuufu bamutuufu okay kakati first phase eya tour yaggwa omukulu mukama wammwe Kyagulanyi yategeeza nti saawa yonna agenda kulangira second phase eya touring country bwenaabeera enteekateeka eyo gisuubira okuleka nti enaatambula nga bweteeka bateekebwa anti poliisi wagiwulira dda kubanga era kyekyakandazizza bano nga balaba waliwo okumenya amateeka kuba mu mateeka akakiiko k'ebyokulonda katuwa roadmap ekitegeeza nti buli kibiina kitandika okweteekateeka tugenda mukulonda kakati buli lwogamba President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omugamba nti gwe totambula naye ate wonawuliddeko nga baga nti ate ye President Museveni agenda kutandika naye okutambula ng'agenda akubiriza okukulaakulana akubiriza PDM abantu bakole ki beekulaakulanye kakati
akakiiko k'ebyokulonda bakatuwadde roadmap naye ate gwe n'ogamba nti nedda temugenda kutambula kitegeeza nti obululu buba butandikiddewo okubbibwa buba butandikiddewo okukola ki okubbibwa bano mubasiya buba butandise akabiri 26 kaba katandise okubbibwa kubanga gwe bagambye mmwe temutambula kugulawo ofisi zammwe temutambula kutereza structure zammwe kakati bobo bagambye tebatambula kutereza structure zaabwe tebeteeseteese bwe toyinza kugamba nti tiimu zigenda kusamba omupiira Uganda egenda kusamba ne Kenya naye Uganda tubagambye temutraininga tekijja teri training tiimu ya Uganda tejja ku traininga naye ejja kugenda bugenzi ku lunaku ya Kenya ye training ya Kenya nebera mu training okumala mwezi mulambo b'emyezi 2 nga bali na mu camp kati ya Uganda neryoke ejja ku lunaku olongeze kusamba nete wabadde on kweteekateeka okicho osuubira bali babawangula kakati bino bino byogirako tibiri batuukako tutandikidde eringa ogamba nti of course it's a fact electoral commission yafulumya roadmap nti kati mwandibaddemu kuzza bibiina bupya okubizzaamu amaanyi ba members bamwe internal mobilization kikyogerako nti byonna bigenda mu maaso electoral commission is quiet. Yeah. Electoral commission police yagambye abanupu temuddamu okukola ki okutambula enkungana zammwe zonna tuzikoze ki tuzisazizaamu electoral commission ababa roadmap abantu wa roadmap kigambye obutagobera amateeka n'okubanga ekibiina n'okubanga akakiiko k'ebyokulonda tekeetengeredde kubanga ko kekandibadde kati olwaleero kavaayo okuwakanya ekyo nti bano balina okutambula bagule office zaabwe balina okweteekateeka tubanga tugenda mu kulonda akakiiko k'ebyokulonda kikandibadde kalwolereza kati naye nako kakoze ki kasirise so eggwanga lyaffe twagala libeeremu emirembe tetwagala kuddayo mu ntalo ezaaliwo tetwagala kuddamu kulaba baana baffe nga omusaayi guyiika abantu baafa bangi eruweero gwe abantu baafa nga bafa kubanga twali twagala okugoba abakulembeze abaali ababi abaali batta abantu abaali bateeka abantu ku panda gaali ne babakola ki ne babatwala ne bababuzaawo abantu ne beenyigiramu abantu ne bafa eruweero bantu bangi ne bafa mu ggwanga lino omusaayi ne guyiika tetwagala kuddamu kulaba musaayi ogwo nga guyiika tetwagala kuddayo kulaba ntalo ezo nga zibaawo tusaba abakulembeze b'eggwanga lino mutuule wansi mulowooze mufumintirize mumanye nti eggwanga lino terigenda kukoma kuno essalayo gy'osaba ensangi zino yakutereeza bintu oba kimu kukyusa bukulembeze ebintu bitereere kyetusinga okwetaaga nti ebintu bikole ki bitereere naye mu bintu okutereera mubeeramu n'okukyusa obukulembeze kubanga constitution yekituwa constitution yetugamba ti omukulembeze yali yetugamba ti omukulembeze anafuga ng'ebisanja 2 bya myaka 5 tube binaggwangako oyo naye awummule aye tuleetemu omukulembeze omulala kubanga bakimanya nti walina okubeerawo enkyukakyuka walina okubeerawo okukyusaamu kubanga katonda agaba ebirabo ebyenjawulo nze waba mpadde ekirabo tulaba ne ttiimu y'omupiira ebeerako ba substitutes nti ono asobola okuba nga nakinku asamba bulungi nenamenyeka bamugjayo oba ayinza okuba nga abadde asamba n'akoowa so katonda kyova olaba nti tulina n'okufa nti omuntu abeerawo n'aweereza n'agenda katonda n'awa chance n'abalala ne bakola ki nabo ne baweereza so okukyusa obukulembeze si kibi era si kyakive era bw'olaba amawanga agakyusa abakulembeze bw'otunulira eggwanga nga Amerika Bungereza amawanga agakyusa obukulembeze temuli ntalo kubanga omukulembeze ne bwaba mubi bamulinda ne bagamba kale katumulinde ekiseera kye kikole ki kiggweko nga bw'olaba Kenya Uhuru babadde bamwagala naye Uhuru abadde alina okukola ki ogenda Obama baali bamwagala nnyo mu Amerika Clinton baali babaagala naye balina okuweereza kiseera kyabwe ne kiggwako ne bakola ki ne bawummula n'abalala ne bajja ne bakola ki kogwe kakati kife kye tusabira mu ggwanga lyaffe batuterereze constitution yaffe ebeere ng'omuntu tasukka bisanja 2 ate si bya myaka 7 kati wano ebyo byonna bikyali bwe bityo oli ayinza okugamba nti gakyali mabaga wa Uganda ogirabawo gye twolekedde ahead of 2026 elections
elections za 2026 singa ebintu biba tebikyuse zigenda kubeera mbi nnyo okusinga ziri eza Bishop Tomusange ensonga ze azimenyemenye ebyamutukako bwe bamukwata bwe yali agenda okusabira abasibe ba National Platform abasibe ba Uganda baganda baffe ababuzibwawo abawambibwa abali mu makomera ag'enjawulo abattibwa ensonga azogeddeko nti yessala yagituusa naye gavumenti ya Museveni weeri wafu nnyo okuba nti ate ezeeyo emabega emyaka miyitirivu nga bannaganda tebakyagirinamu ssuubi bannaganda tebakyagyenyumiririzamu nti eyamba bo wabula eyamba muntu ebyobugagga by'ensi byonna babyeddiza ebyobugagga bya Uganda byonna bifuuse byabwe tebikyali bya bannayuganda awo nno we tuli era kyongera okutuggula amaaso nti obuvunaanyizibwa buli ggwe gy'oli nange tusobole okutereeza Uganda yaffe mwenna mbaagala nnyo Mukama asaba bankuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo bataayi mweraba